bannamawugola bannakabula naye okusingira ddala nakirabye wano mu Buddu ngambibwe nti ffe mu Masaka Diocese waliwo kati ekifuusa omugano oba guba gwaki gwanswa buli omu nga yeetala ayagala kuzuuka nswa abantu abamu okugenda mu kkooti mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi. Kkooti y'embuga gye omuntu yenna yaba asigadde okuddukira ali aggrieved atuusiddwako obukosefu. Nyinza n'okukissa ku bakatoliki singa omuntu ajja ffe embuga yaffe ey'abakatoliki yepenete singa nkizuula nti gwe omukristo ojja mu penetensiya ng'oteza akasimu otwale ekyama kya penetensiya nkugoberawo mu ddiini sirina gwe neebuuzaako. Etteeka lindagira nti nkuyimirizaawo kuba omukato n'omusaasereddewo ti nange kyekimu ne bwe kiba kitegeeza kunkuba nfe olina kunzita nga soogedde kyama kya penetensiya. Kakati ne kkooti is a sacred ground toyinza kumala gagitwala mu kasasiro. Omuntu gye yaliddukidde afune obuwenkanya n'obuweerero oga nti mpulirizibwa. Kino kiri waffe wano simanyi oba newalala gyekiri naye kino kiri wano nkirabyeko. Engeri etali abuvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi. Abooluganda mwenna bannamasaka nziramu okubakubira omulanga nga neetowaza n'okukaaba nga nkaaba. Obukulembeze buno mukitegeere nti kibwa myaka 5 gyokka oba akalulu bakuwangudde linda emyaka 5 egikola ki muleme kwesiba ku bantu mbu mubakiikirire. Toyinza kutukiikirira nga okibutere nga sikwe kusalawo kwabaki kwabangi ako kakulozi kakulu kuba tuli mu democratic dispensation. Njagala Honorable Mpuuga kinakukola bubi nkwogereko tikijja kukola bubi ne Juliet yazze. Njagala okwebaza okuyisa ekisajja ekikulu eyita mu constituency n'abaga bannaye nkyasobola obuweereza and alina qualities zonna ez'obukulembeze. Abasumba 3 bakiŋŋamba mumanye nti bwe yali si kyakyama bwe yali lobo yatambula Uganda yonna ku basumba abo beyasinga n'abazibaga nti you have a man who is kivuddeyo bweyisiza ekisajja kikulu abantu abagambe mu mpaaka luli ne mukamumma era ze tusoma ffenna era mmanyi nti ojja kusiibula bulungi kisajja kikulu Juliet gwe waleekaanya naye kati bano be babaddeyo ate be baali badde balina obulumi obusingawo. Kino ngera kirwako kubanga kyaffe wa bwoya tukiyigireko tikireeta mirembe mu kitundu. Ne bw'onaakozesa eryanyi omutima toyinza kuguyingira n'amaanyi oguyingiza kwagala. Abepisikoopi kati nvuddeyo e Masaka. Abepisikoopi mu Uganda